So oba oyagala oba toyagala Bobi Wine ejja kuba n'amasannyalaze nga twolekera 26 mukulonda kuno ekyo tekiriko kubuusabuusa ajja kuba n'amasannyalaze. Enjawulo ejja okubeerawokko. Olunaku olw'eggulo President Bobi Wine yayogeddeko eri bannamawulire mu lukuŋŋaana olwatuuziddwa mu maka ga NUP amakulu agasangibwa e Makerere Kavule. Bobi Wine yarayizinze ezimu ku issue ezisinga okubeera enkulu bannayuganda ze batawadde ennyo makulu. Muzo mwabaddemu ekya constitution ya NUP ekyo kikulu. Constitution oba constitution NUP kwetambuliza emirimu gyayo ng'ekibiina. Era n'abaako byatulambululidde byenjagala otegeere. Wano we tuwategeeredde nti eyali deputy president mu Buganda nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ng'ayita mu muyambi we n'abamu ku bazannyi b'ebyobufuzi mu ggwanga baatwala Bobi Wine mu kkooti nga baagala emuyimirize okumala emyaka 10 nga teyeesimbawo ku kifo ky'obukulembeze kyonna. Mpuuga olunaku olwaliwo walabikiddeko ku BBS ayina by'ayogedde. Tugenda beera nga tubitunuulira. Mu ngeri endala, Bobi Wine yayanukudde ku bya tweet General Muhoozi oba obubaka bw'ateeka ku Twitter handle ye oba X ye. Omuli okusalako omutwe gwa Bobi Wine, okubeera nga bo be baazimba Bobi Wine, be baamuleeta bajjewo Besigye. Byonna Bobi Wine yabigasse n'abitunnyonnyola. Wabula ebikulu yatugambye nti ku nsonga ya Muhoozi yagambye tamutya, tatya kitaawe ne sitaani gwe baweereza naye tamutya. Bobi Wine yayongedde okubeera nga abaako byatugamba ku Muhoozi. Bwe yakola tweet n'agamba oba etiisatiisa abasirikale ba poliisi. Bobi Wine yatugambye nti poliisi temukwatanga naye abyogera. Kachiri either poliisi emutya Bobi Wine oba poliisi yawulira nga Muhoozi byayogera bya kisiru. So ensonga zabadde nnene naye tugenda beera nga tuzanalizinga. Teyaleseeyo kyabayimbi Patrick Mulwana aka Alien Skin eyalumba ekitebe kya Nope n'ebibaddewo okulwanagana kwabwe ne Palaso. Olunaku olwajjo ekawungeza ssaawa zabadde nga 3 amawulire ne gafuluma nga Captain Michael Mukula atabaganyiza abayimbi bano. Nasinzidde ku mukutu gwa Vic Exclusive okubaako byembawa wabula ngenda bibawa. Nsaba omaleyo akatambi kano wano nkwegayiridde. Nsaba omaleyo akatambi kano tuleme kuddamu kukola nsobi ze twakola mu kuwagira Alien Skin. Mu mulundi ogwasooka nabibagamba abanvuma ne munvuma ne leero nazze ne mbyogera ngenda bibateerako wano. Munzikirize tusooke tuwulire obubaka buno okuva eri president then tweyongereyo. Mwazo chida mu Luganda tubuza tunakola tutyanga constitution ya kubasa bateka yaffe baganye ogitongoza akakiiko k'ebyokulonda ate nga kakikola mu bumenyi bw'amateeka. Yago bajukiza nti twatwalibwa mu kooti nga twala mu kooti yali deputy president waffe wa Luganda ng'ayita omuyambi we ne bannabo abalala babasaba ekooti eŋŋaane okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze kyonna okumala emyaka 10 n'ebirala. Tukimanyi bulungi gavumenti ya Museveni ekolera mu bantu bangi abeewala n'ab'okumpi, naye njagala okubajukiza nti twagera mu kalulu ka 2021 bate tulina constitution yaffe tetwalina mpaka tumalako ne Museveni bwamuwangula tuli bazinkulubuse era omulabe wakalawo omulyango tuyita mudinisa oba mukamu. So ekyo kyobwe maze ekyabakulembeze Waaliwo obugugulano bungi era abantu bangi abadduka ku NUP ne bagivaako.
wakati awo nga buli omu yeebuuza NUP egenda kukozesa constitution ki? Jjukira erina constitution enkadde nga bw'atunnyonnyodde, era abamu bava mu NUP nga balowooza tebagenda kusobola kuvuganya. Naye Bobi Wine atunnyonnyodde bulungi. Oluvannyuma lwa Bobi Wine okubeera nga abitunnyonnyodde, era atulaze nti abamu ku bali emabega w'okugenda mu kkooti aleme kwesimbawo okumala emyaka 10 ku kifo kyonna eky'obukulembeze ye Mpuuga. Mpuuga bino abyegaanye, ne mu kubyegaana ate nga bw'amamirira ekibiina kya NUP ategeeza ng'ekitasobola bwe kirina abakulembeze ab'ekibogwe n'ebiringa ebyo. Katusooke tuwulirize Mpuuga then nzije tweyongereyo. Abyogedde lunaku lwaleero ku BBS Terefayina. Ekisooka saagala nnyo okwogera ku NUP. Ndowooza tuba tufunziza nnyo omulamwa omukulu ogw'eggwanga. NUP katundu butundu akekatale ddene okuzzaawo ebyobufuzi ebigoberera amateeka ate n'okuzzaawo omwoyo gw'eggwanga. Ekisooka obunaanyizibwa bw'okuba n'essemateeka w'ekibiina bubeera buvunaanyizibwa abakulembeze ba kibiina. Ndowooza omwami Kyagulanyi abadde mugezigezi ali mu kuteekateeka abo bannamakaadi. Kyenyinza okugamba nti ali mu bateekateeka nti bw'anaaba mu makaadi ensonga gy'ajja obbawa nti munnanti wabaddeewo ssemateeka agobererwa kakati twakoze bwe tutyo. Njagala kusaasira abo be banaabuzaabuza. Ndowooza byabadde ayogera nabo tabawa kitiibwa. Naye bwe bweyogera n'abasajja bakulu nga nze ensonga ozimpa otya. Abali mu kkooti gye bali sina gwe nali ntutte sitwalanga kibiina mu kkooti. Bwe baagala mbatwale mu kkooti ate enkola yange endala nnyo sitwalayo bya bujega. Ate singa bwe yabadde agamba yadde abawa ekitiibwa bandimusabye nti naye ssemateeka oyo mutuwe tumulabeko. Sirowooza nti kopi eyo enkadde oba empya asobola ogibawaako. Naye kyenjagala okugamba nti ekisooka bye yadde ayogera nabo yadde tabawa kitiibwa byabadde abanyooma, naye n'ekikulu ndowooza yabadde abateekateeka. Ebiri eyo mbimanyi kuba gye mbadde ate mbadde ku ffumbiro ebisinga. So saagala kubamalirako budde yonna kye baagala okukola ne bannaabwe be bateekateeka kibalekere ndowooza. Ate nze saagala bandragging mu bye bagezaako okukola. Baba baagala mbatwale mu kkooti seeta kwebuuza ku muntu nga mbatwala mu kkooti. Ekyokubiri sina munnayuganda gwe mpita naye mu nsawo nti gwe omulagira akole nga bw'aba akoze. Olaba yadde omukyalo wange ewaka bw'aba yagadde genda mu kkooti alina eddembe okutwala ensonga yonna mu kkooti. Ensonga z'NUP nza tuzireke. Kyoyinza okukola kukomyawo wano mwami Lubongoya n'omubuuza ssemateeka yaba atya. Ndowooza gweoba obuuza akubuulire mu kkooti balinayo envumbo, balinayo injunction ebalemesa okugenda maaso n'okukola enteekateeka zaabwe. Ndowooza ebibuuze naye nga bwe ŋŋambye yadde ayogera n'abantu batawa kitiibwa naye nga abateekateeka ku ebyayagala okukola. Mukulu Mpuuga mu kiseera kino abuuza constitution ya NUP, naye NUP ye yamuleeta mu paalamenti ekisanja kino kyalimu. NUP ye yamuleeta. Ekibuuzo kiri nti atalina constitution mu paalamenti oliyo naki? Kale NUP talina constitution naye ki ekyakutwala mu paalamenti oliyo otya? Watuukayo otya nga wayita mu kibiina ekitalina constitution? Ebbanga ddene NUP ebadde egugulana n'okubeera nga bakyusa constitution, si nti tebalina wabula bakyusa constitution eremeddeyo mu kakiiko k'ebyokulonda. Si nti terina constitution, erina, naye gy'erina nkadde yayagala okukolamu amendment oba okukyusa. Electoral Commission
ekitongole ky'ebyokulonda kikyagiremedde ogigazeetinga. So Mpuuga bw'ayimirira awo yeeganye okubeera nga nti ye bateekayo omusango, but of course buli kimu kyategeerebwa. Mpuuga ku kyayogeddeko nti Bobi Wine yabadde tawa bali awo kitiibwa, ndowooza si kyo ekibuuzo kye bamubuuzizza. Bamubuuzizza birala n'alandukira mu birala. Naye kyagamba nti Bobi Wine tawa bali awo kitiibwa, kino kyayogerako. Bobi Wine yabuuzizza ba MP ababadde batakyajja ku kitebe kyekyatuukawo. Bino bye byabadde ebigambo oba eno yabadde reply eya Bobi Wine. Bw'ati bwe yabagamba. Bambuuzizza ku bakulembeze ba NUP abaali tebeenyigira nnyo mu bigenda maaso mu kibiina, naye kati nga balabika oba baali bize bambi. Naye njagala okubabuulira nti the time is always right. Martin Luther King yatuyigiriza, the time is always right to do what is right. Oli ekituufu ne bwakikola leeti kasita akola ekituufu. Nsaba tuleme kuba judgmental. Oli bw'aba alaba ekituufu nakola ekituufu. Welcoming kwati bw'otomwaniriza ate gwoba okoze ekikyamu, ate ebikyamu ebibiri tebikola kituufu. So tuyina okubeera abakulembeze at different levels. Well, tukimanyi nti akalulu kasembedde era tumanyi kinaakaliro kagenda kakola ki, naye omuntu yena akola ekituufu ne bwaba kikoze leeti omutunuliranga n'omwetegereza bwekibanga kituufu akikoze mu mwoyo mulungi mwaniriza, naye tobeera fala. Obwo bwe bwabadde obubaka bwa Bobi Wine eri ababadde nga beebulankanya ku kitebe. Yagambye oba oli awo bandibanga emirimu mingi oba gibadde mingi mubawerokaminga naye tobeera fala, oba okitegedde. So nga bwe bawerokaminze Muhaidini Sanya n'abagamba nti yes tumuwerokaminge kubanga eno ffe tumwagala, naye temusooka muyingiza mu kisenge, sooka omwandastandinge. Kakati ne ku bano ebbanga lyonna babaddengawo naye nga tebatendinga mikolo gya kibiina. So kirungi ne mubakubamu ttooki. Now kakati nga tudda ku bigambo bya Mpuuga, naye ndowooza tugende bugenzi mu maaso tubireke. Ne kale kanzijeyo kano akatambi ka Nobert Mao ayogera ku Mpuuga kubanga kigatta bulungi ne ku kino kye tuwogerako ekyabano abazze ku kitebe naye nga babadde nga tebajjaawo. Kale mu kulaba kwange era ne Kabaka yakyogerako yeyookanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana omwoyo. Kati bali mu kubaza balinda weevu eddako kube bagezezaako okukola eyaabwe tesobola na kuyimuza kaato. Kati bali mu kubaza. Olumu baafulumya ekiwandiiko Buhole Alliance ng'ekifo ky'obwa pulezidenti bakigabidde Pulezidenti Museveni abatali kulonda, ate nga bo bagamba bafulumya nakyemalira. N'olwekyo era tugenda kulaba bingi bye tugenda okulaba. N'olwekyo kino ekisinde oyinza ogamba nti tusabire bananyini kyo, naye nze ndowooza tusabire Uganda kubanga
mu DP wano twabalina nga Mao kyekizibu batongoza n'ekibiina Kisuubi ne tubawa ne tikiti za DP ne bawangula ne bagenda mu parliament naye nga ku bwa president tebampagira bawagira Kizza Besigye n'olwekyo osobola okweka emizeegyo naye watuuka ekiseera bagamba nti ekanzu ebika empale ey'ebiraka kati amazina aganyumye ne basitula kanzu kati ebiraka tutandise okubiraba ekanzu eyali ekwese empale ey'ebiraka kati ekanzu bagisitudde kati abantu beebuuza nti bulijjo empale bwefaanana bwetyo olabako ebiraka nga ne kala tefaanana na kala y'empale waliwo ekiraka kya green kiraka kya yero kiraka kya blue ekya redi kwegamba oluusi obula n'ekyokukola n'ogamba nkaabe oba nseke. Ebigambo ebyo bikulu nti olwaleero tutuuse mu kaseera akaakanaayo kyani buli omu yeetala. Waliwo ababadde bayimiridde nga bayimiridde ku sayidi eya Mpuuga nga bayimiridde ne ku NUP ekigere ekimu kiri wa Mpuuga ekirala kiri mu NUP kakati nga babaza bagamba we tunaatuukira wano NUP enaaba ewadawadako oba Mpuuga anaaba awadawadako ne DA. Kakati batandise okunoonya we bagwa bagamba muganda waffe Mpuuga ekintu kigaanye okukwata kyongera kuvunda yaleeta alien skin n'atulabisa yabba 5 ono nabba akasimu tubadde tuli awo alien skin ate aluwanye n'abantu nkuuka beebuuza ate ow'ekitiibwa ate defendinze yakubye abantu ba Kabaka. Mpuuga tetulina gye tulaga kati batandise okukomawo nga basaayirira embaliga mpola mpola bakomawo mu NUP bajja kukomawo ne baanirizibwe. Bano bo Bampuuga bamanyira ebyobufuzi ebyakiyita mu luggya kyova Mao kugambye nti omusajja Mpuuga ali mu DP ali mu FDC DP green FDC blue NUP red aliko yellow okitegedde ebiraka bimujjudde naye tamanyi kala ntuufu gy'alimu. Naye ekibuuzo ekituufu omuntu ayinza okwebuuza nti Bobi Wine okusinziira ku byonna ebimukoleddwa abantu baguliddwa bamuliraanye disappointment zaafunye buli amwetoolodde ebiseera ebisinga oyinza okusanga nga namulabe we Bobi Wine akyayina amaanyi era Bobi Wine akyasobola okuteekawo akazito ku kuvuganya mu kalulu ke tugendamu. Omu ku basajja bensinga okuwa ekitiibwa mu kuanalayizinga ebintu ebyobufuzi mu mawanga ye Dr. Sam Kazibwe ayina kyatugamba katukiwulire. So oba oyagala oba toyagala Bobi Wine ejja kuba n'amasannyalaze nga twolekera 2026 mu kulonda kuno ekyo tekiriko kubuusabuusa ajja kuba n'amasannyalaze. Enjawulo ejja okubeerawokko ku mulundi guno nti nga bamaze okuwa kaadi ku luno abantu bajja kukubamu tookyo kwawukana ku luli tekitegeeza nti amasannyalaze tegaliiwo. Amasannyalaze gajja kubaawo era galina obubonero bwe gakuwongerako naye luli waliwo abantu bangi abaweebwa kaadi ng'ekyamazima baali tebasaanye na kuweebwa kaadi ku bifo ebyenjawulo baka bwa paalamenti bwa kansala era bo bennyini kati babeevuma mu lwatu. Naye ekibiina abantu bakisaasira ku mulundi guli kubanga kyajjawo ku ssaawa nvannyuma ebintu bingi byagwawo ku ddakiika esembayo kuganga osobola okubaddiramu
kakati ate era n'ekiseera n'ebyagwawo akwatiddwa abantu abattiddwa abantu abasibiddwa emotions ne zibeera waggulu. Kati mwalimu ne kibayita protest vote. Kati nga tuwolekera 2026 Masannyalaze gajja kubeerawo tewali kubuusabuusa naye nsuubira nti abantu ku mulundi guno bajja kuba beetegereza namu kubanga balabyeko omala gagoberera kituufu kubanga bakirabyeko nti waliwo n'abantu be bawadde kaadi n'omwaka ne gutawera nga ne ku kibiina tebakyatuuka nga ne bibakola si bya kibiina. So njagala kubeera nga nvaawo awo bwe mmanga nvuddewo nzikiriza twolekereko mu bigambo bya Bobi Wine byagambye byayanukudde ku Muhoozi. Muhoozi ayogedde ebigambo bingi ebimujja mu layini ebimujja mu kitiibwa ekyo kyalimu nga CDF w'eggwanga. Era wano we tusinzira okwebuuza ebibuuzo nti Mwami Museveni ogenda komadi okubeera ng'ogenda oyoola oba olongoosa mutabani wo awo yeepye wagenza pyera nti omwana ayonoonye buli wamu ogenda komadi okulongoosa n'okusiimuula awo omwana waayonoonye. Kitegeeza byakola ng'omuzadde obikkiriza. In fact oyinza n'okubeera wagamba kale nze nja kulongoosa nga wooyonoonye kakati bikole nga guwa musindika. So Bobi Wine wakati ku tweet ezifukumuka yavaayo n'agamba nti Muhoozi taata waakwongere omwenge oyiwe zi tweet naye jo alina ebigambo byayogedde ng'ebimu ku byo bye bino. Mwami Muhoozi mutabani wa Museveni byawandiika mu matumbi g'ekiro ebitakwatagana yawandiise n'agamba nti ye ne taata we be bansponsoringa be banteekamu ssente mwebanika tuma munteekamu ssente mundeke ssente zammwe nzikozesa eki bwemba mwe munteekamu ssente kati omuntu omutaddemu ssente ndikola byokola ate buli gy'alaga mumukuba miggo mutta bantu be mukola ki? Naye te omuntu eyabyogedde yagambako nti yalina oluganda ku Yesu. Yatugamba Yesu munyankole yatugamba kwegamba nga temunnamunyigira mumusaasire mumba mumanyi mu matumbi budde amagengere ge yeesiye so mumusaasire nga temunaba munyigira. Yavuddeyo n'awoninga ne poliisi nga bagamba muntu yenayina ayogera ku bubbi bwa kitaawe ne ku ttemu ye nga mutabani wa kitaawe ne ku bikolobero bye bakoze nti poliisi erina okuvaayo nemukwata. Ninze poliisi gye nkwate olw'okwogera amazima naye ngeri poliisi gye nankwata gye tanaba kunkwata nja kitwala nti either poliisi etya oba yigwe tabala mu magezi n'ekyo katukireke kitambulira awo. Muhoozi omu basebo ne bannyabo yavuddeyo ennaku 2 n'agamba nti tutongoze ebisiyaga mu Uganda. Nze ngamba gamba nti Katonda waffe teyeebaka. Nabagamba nako nti wano ku ttaka lya Buganda waliwo emmandwa bagiyita Bwanika ejja kutemba byonna obyogere. Baamala ebbanga nga bafuba otusibako ebisiyaga baamala ebbanga nga naye be batambuliramu abo bennyini be bakabiwolereza bw'ataba Andrew Mwenda ajja kubeera Fox Odoyi bw'atabeera gye tubagamba bannaye Andrew Mwenda ne Muhoozi wo munange ffe tetulina lutalo na bisiyaga byammwe naye temubitusibaako. Naye Katonda waffe engeri gy'ateebaka yavuddeyo ye kennyini naye yatulira nti omuze gwabwe bagukole ki. So bambi Mwenda ne Muhoozi wo temutuyingiza mu bisiyaga byammwe mubyekuumire tuli bize nnyo ekyo kyongere n'obbalaga omuze ogwo gwe bakola ku bantu be bakutte. Abaana bangi nnyo bavudde mu makomera nga bajja wano wennyini ne boogera erimmwe bannamawulire nti baatukutte ne batwekakatikako ne bababulira n'amannya g'abo abasirikale ababasiyagira mu makomera. Yakwata bukwasi guno omukono n'akusika agasembera eno kati n'osikajjukiragana amagulu amaze ogasiba gwe n'akusika n'akutambya bw'ati n'akusibira wano
bwe yamala okunsiba nanzijjamu empale agenda okuwulira nga nekakatikako nga nkozesa naye kubanga bakozesa obusente n'afuna ono omukulembeze wa ddiini n'afunayo bano abasumba abafere n'abeera nga kyayimba ninza okuwulira omusumba omufere oyo avaayo ng'ayogera ku nsonga eyo nkakasa yeefudde atanaba kukiwulira. Bambuuza ne ku nsonga ya Muhoozi kyeyagambye nti ajja kunsalako omutwe. Okutiisaatiisa okwo si kutwala nga kya bulijjo kuba mmanyi nti omuntu y'omu yakulira okuwamba abantu baffe bangi tebaddangamu kulabika. Omuntu y'omu yenyigira mu kutulugunya omuwandiisi w'ebitabo Nakingu gwe bayita Kakwenzalukira Basajja ye kennyini era n'avaayo ne yeewaana. Abantu be bamu bennyini ye ne kitaawe bafubye nnyo okunsaanyaawo. Katonda yansimatula mu Arua baali bazze kuntemula ne gye buvuddeko baali bazze kuntemula. So ye okwogera ekyokuntemula si kipya era si kibuusabuusa. Njagala omugamba nti simutya nga bwe sitya kitaawe ate oba sitya sitaani mukama waabwe kati bo lwaki mbatya. Ffe Katonda yatukuuma so tetubatya. Muli baddembe okukola kyonna kyonna kyemusobola naye temusobola tutta tumalawo. Bwe mba nga nkyali mulamu nja kubabeerera kizibu ate bwe naafa nja bafuukira kizibu nnyo. Kati njagala mumanye nti nze ng'omuntu sibatya n'omulundi n'ogumu. Tubiraba byawandiika tulinze jasi lunaku lwanakwata emmundu aziteeke wali agambe naye gwe Kabobi kiki naye awo tujja okukakasiza obusajja bwe naye kati Okay, ekyo bayita okusoomooza okwa ddala. Ekyo kye bayita okusoomooza okwa ddala. Kubanga azze oba bazze babako bye baagala okumukola naye nga ensi eyogera n'eddoboozi lya mwanguka. Emirundi gye bamukutte ne bamuteekako mu kkomera ndowooza tebaagala kgezesa mulundi mulala. Abasoomoozezza then nabo bateekewo ebikolwa. Bayina emmundu, bayina ssente, bayina obuyinza, bateekewo embeera bakakase nti obuyinza buli mu bantu. Now, kye njagala okusembyayo nakyo y'ensonga ya Alien Skin ne Pallaso. Bobi Wine yaboogeddeko, byonna mwabiwulidde. Oluvannyuma lw'olunaku we lwaggwereddeko olunaku olwajjo, Alien Skin ne Pallaso baabadde bamaze okubeera nga batabagana era baatabaganidde ewa Kapiteeni Michael Mukula. Bwe nabadde nkola program ku mukutu gwa Viki Exclusive nabuuzizza ebibuuzo era mu bibuuzo bye nabuuzizza nembawa n'ebyafaayo. Ampuliriza program eno gwagituuse wano nkwagaliza okunyumirwa okumanya n'okutegeera omanye nti Alien Skin Jayden ow'ebiseera bino takwatwako tagambwako naye era nga toweerabira waliwo ababadde batakwatwako nga tebagambwako kati bafu abalala bali mu makomera. Emmotoka Alien zaakozesa njagala owulire background bivaawa bitandikirawa era abazze bafuna emmotoka nga bazikola byakola ezize bamalidde luddawa. Nkwagaliza programu ennungi. Njagala kana akanyomero kawulirize. Nkusaba kana akanyomero kawa obudde kawulirize kagenda kuwoomera. Mbagaliza buli omu byanjagaliza. Mukama Katonda abankuumire. Kisenyiga kinnuma ebitagambika naye tujja kwasaganizaawo. Tutandikidde wano. Teweerabira kuwa video yaffe like mukwano gwange. Ekyo nkikujjukiza. Video yaffe giwe like, subscribing eyakatwegattako
ebifaanana nga bino by'owulidde ne by'ogenda okuwulira ojja kubeera ng'obifuna ku mukutu guno. Tetwerogootanya, twogera ebyo ebituufu bye tuteekeddwa okubeera nga tugamba ensi. Ne Sajjime okuva ku mukutu gwa DPTV Uganda. Ebifaananyi byebyo bifulumye. Sebo, Captain Mike Mukula ekintu akiyingiddemu era Alien Skin and Palazzo no more beef. Ensonga ewedde. Abantu kwebali. Alien Skin akolera ani? Akolera music industry. Palazzo akolera ani? Ani ya sponsoring ekivulu kya Palazzo Love Fest? Captain Mike bali bambadde PLU, Patriotic League of Uganda. Ontyo. Now, Palazzo atugamba bino byabanene. Edda sebo. Love Fest baleeta n'ekirabo okuva Love Fest yali Palazzo. Yali Palazzo. Yes. Baleeta n'ekirabo okuva eri omukulu wa Patriotic League of Uganda. Ekyambalo Muhoozi nga Balamu ye yakiwaayo. Okay. Love Fest. Ekyambalo kyali kushoya kyali kuwizo. Ekyambalo kyali kuwizo. Yes, ekyapiro. Ku Patriot nga Palazzo akola Love Fest. Baleeta ekirabo ku stage. Yes. Era ne beebaza General Muhoozi okubeera nga ataddemu ssente n'okubeera nga jjukira waaliwo obunkenke ng'era biifu eri wakati wa Alien ne Palazzo. Ono n'ategeka Freedom City, oli n'ategeka biki? Lugogo. Mukitegedde ekyo? Ontyo. So, nga sinnaba kutwala njagadde ekyo nkikutegeeze. Kakati nsose kubuuza ani boss wa Alien? Ani boss wa Palazzo? Tuddayo. Omanyi ntero bagamba nti ebyafaayo tebyeddamu. Naye ffe abasiru ffe tuddamu ebyafaayo. Ontyo. Nti teri kyogenda kukola kipya. Buli kyokola kyali kikoleddwa. Kiri eri ggwe okulondawo ekirungi oba ekibi. Now, tuddeyo. Ontyo. Captain Michael Mukula yani mu ndongo ya Uganda. Patriotism azini omuntu alina omutima gw'endongo. Webale nnyo webalire. Era yagaliza ebitone. Webale nnyo webalire ddala. General Salim Saleh yani mu ndongo ya Uganda. General Salim Saleh ye muzadde atayagala kulaba basanyusa b'eggwanga nga babonaabona. Webale nnyo webalire ddala. Era tayagala balabanga bakaaba yadde kasente keetaagisa akabawa. Obadde okimanyi nti nno yabagobye eggulu. Nga omutima gw'ekizadde gususse. Obadde okimanyi yabagobye eggulu. Yabagoba neera waliwo abakyaliyo. Mama yagobye abaana. Omuzadde yagobye abaana. Beewaggu bamususseeko. Obadde okimanyi nti enteeseganya zino ezibaddewo zibadde mu maka ga Captain Michael Mukula. Enteeseganya wakati wa Palazzo ne Alien Skin. Yes, ebugoloobi. Ebugoloobi. Tetufuna amaka ag'okubiri abayimbi gye bagenda okumalira ng'ensonga zaabwe. Ekyo nkireese buleesi. Baleme kudda ggulu. Okitegedde? Ewa General Salim Saleh badde ebugoloobi. Kati ne kino kifune. Wakati nga omugagga eyali omugagga Brian White bamusibako emisango yavimbanga avuga zitundula nga polisi yemuwerekera aliko emmotoka nga 7. Bwe baali batandika omunyiga balyoke bagambe nti yakwata omuwala ensonga zigende mu parliament. Brian White alwale yet atukube ekifaananyi kya oxygen. Okitegedde? Tanks ezo. Eyasooka okunona ebibi yali Captain Michael Mukula. Yabinone wa Brian White. N'agamba emmotoka zange teyazisasula zimalayo n'azitwala. Brian White omugagga emmotoka yali azijja wa Captain Michael Mukula. Ontyo. Tujje tugende ew'omugagga Sipapa. Oliem. Okero Oliem. Yes. Bwe bamala okulya Sipapa ensonga ezaliisa Sipapa omusibe kuba laptop, Apple, iPhone, TV ne sente mu Sudani. Okitegeera? Eyanone emmotoka ng'agamba nti
yazimodifying nga byatayagala yali Captain Michael Mukula. Captain Mike Mukula era n'emmotoka za Sipapa nga bagamba nti ziri modified. Webale nnyo webale. Zirina bumpers ezitali zaazo n'ebisigadde. Nzija kakkana. Ntudde nteredde. Wakati nga tutunuulira omuyimbi Alien Skin atambula n'emmotoka ezisoba mu 5. Ezitasaanidde kubeera ku kkubo kubanga embeera gye zirimu gye baziteekamu. Mechanical dangerous mechanical condition. Okitegedde? Ogwonna omusanga aba traffic aba taxi be basinga teri azikwatako. Omusajja avuga scrap ku kkubo naye tebazikwatako. Ezo Sipapa ziri modified. Zali modified. Nga ziriko kugamba ebitali byakwo. Captain nazikola ki? Nazinona. Kakati tutunuulira emmotoka za Alien Skin. Scrap gwavuga. Emmotoka za bay eziri modified. Toziyita scrap. Kyonna kye kiri nze njogera. Emmotoka za Alien Skin eziri modified ng'ensonga yakwaza Sipapa emmotoka ze zali kuba nti ziri modified. Kakati yes. Point yange eri wano. Wakati w'okujja okunona emmotoka ze bayonoonye. Wakati w'okujja okunona emmotoka ze bayonoonye bano bakyalina emirimu egy'okukola. Mujja mu reconciling muddeyo ku mirimu ezo nja kuwa endala oba tujja ziddaabiriza. Nasoose nkubuuza Captain Michael Mukula yaani mu ndongo ya Uganda? Ye musajja alina omutima ogwagaliza abayimbi obutabalaba nga balwanagana. Weebale nnyo weebalire ddala. Weebale nnyo weebalire ddala. Tuddayo njagala obitegeere. Sipapa mulimo ki gwe yali akola? Azin mulimo ki gwe yali akola? Yali mane musajja muspendinzi wa sente. Okimanyi simanyi mulimo gwe. Okimanyi no yalumba ekitebe kya NUP emirundi ebiri nga akubawo amasasi. Ekyo nkimanyi. Ekamocha. Brian White yali akola mulimo ki? Brian White yalina foundation ye bwateekamu naye ate simanyi we yali ajja. Yajja luvannyuma naye kale tukkirize yalina foundation. Yali ateekamu sosi yali ajjamu. Weebale nnyo. Okimanyi nti no Brian White akwata ebisawo bya ssente agenda eggulu abagamba nti temulonda muyaga. Ab'eggulu batabuka helikopita ye yamugyeyo muzze Kampala. Scenario njijjukira. Si bwe kiri? Bwe kyali. Byenjogerako obimanyi. Weebale nnyo. Naye nga ani atwala emmotoka zaabwe? Ani yabawa emmotoka? Bonna? Ogambye Captain Mike. Weebale nnyo. Tujje. Alien Skin teyalumbye ekitebe kya NUP. Recently si bwe kiri? Alien Skin talinga atulaga nti alina bato ne NUP. Bifo erabika weeri. Weebale nnyo. Serabika weeri kubanga ogenda ku kitebe kya muneyo trespass. Okukyokooza. Yakyokooza era okusaalimbira ewatali wayo. Buli omu yakivumirira naffe wano twakivumirira. Kati takwatwako, tagambwako, teri amunyegako. Kubanga alina by'alina okumaliriza. Era ne bw'onaayagala Alien Skin Jayden. Kijay. Alien Skin Jayden mu kiseera kino. Festival gye tulimu. Alien yafuuse Jayden. Kitula mu Suwani. Tagambwako mu Uganda. Bambi. Tekisoboka. Now, kakati bw'omala okumanya nti Alien Skin Jayden ne background gye nkuwaddeko emabega. Tujje. Okimanyi nti Sobi omugenzi yasindikibwako mu campaign za Bobby Wine ng'ekimututte kutta Bobby Wine. Story nawulira mpulire. Bino byali ku ye kennyini nga yayogera ku Bukedde FM nga bamukubidde essimu. Okimanyi nti no Sobi yajoganga abasirikale ne ba RDC ng'abagoba ku ttaka. Mu butambi weeki. Okimanyi Sobi yayimiriranga n'agamba tusobola okutta omuntu gwe kasita otuyita era abantu batugira ddala. Ali luddawa Magombe. Tuddeyo. Zebra Mando omujjukira. Biwe bikondo oyo nakingu. Okimanyi Mando. Genzi. Mando. Bamutuukirira. Webback nga Bobi Wine ayingidde ajja mu kalulu ka Kyaddondo East. Nga bamutuma muteeka mu Bobi Wine awo bakisemberi okulonda.
nga bani abatuma agaana project Bobi Wine wa creating ekibiina Zebra Mando bamuyita addeyo bamuwa assignment endala bwe yavaayo yakwata baana be ne basuula ebbali be babadde babagamba yali wooteri kikuba abasanga njeerabidde n'agenda ku NUP n'afuna kaadi Zebra Mando bamulumba ku gym ne bamukuba amasasi naye yali musajja atwasimattuse okumanya bali bamwetoolodde nga kiri kwegama nga nakiteeketeeke ne manji gye yali ayitidde gye yasanga ali era n'amukuba essasi General Museveni ng'ayogera yagamba bakomando bange be baamukuba naye tekyali kigenderere era gye buvuddeko omwaka nga gumu kitundu emabega Mwami Museveni yasinkana ku famire ya Mando n'abasaba bamusonyiwe olunaku lwe lumu lwe yasinkana ani ono omukama wa Bunyoro ye mukama Werunzuru Charles Mumbere Omumbere nga bakubye olubiri lwe lwonna nga omukulu amanyiddwa nga Jeno Peter Rweru amazoka kasanti twamusanga oyo ayagala kukola ggwanga lirye ayina anthem y'eggwanga ayina currency nga abaana be yabajja dda mu lubiri yabatwala ne mukyala we nga naye n'engoye ze yazijjamu ng'asigadde naye kukola ki kugenda tewali na kye twakubiramu obiwulire ebimuliko kati okimanyi Jeno yagamba ayagala mukwata lwaki nkuleeta eno after bino byonna nga bikolebwa ffe tulaba mulaba ki tulaba ebigenda mu maaso nga naffe bwe tubira era ne tujja ne twewangayo okubajjukiza nti baali b'amaanyi ng'ensi batya toyagala kikolwa kya reconciling njagadde nnyo yes era mbadde ngamba mu video gye tuwakoze nagambye kuganga gangsters naye ne nkubuulira dwaki weeziri era ziyinza komawa now njagala kubuuza tuyina president w'abayimbi nga Palaso ndoza muwandiisi mu kibiina ekyo ali mu federation y'omusuuza yes alabika muwandiisi okay yali kakiiko yali y'omu ku banene kakiiko akyakiika wawuliddeko meeting eyita abayimbi abo nga ekubirizibwa president waabwe tuyina ey'abannaffe basindi wuma wawuliddeko ng'eyita UNM gundi wane yaragadi ne Fina eyaragadi weeri wawuliddeko National Cultural Center kati njagala kugamba duli ba promoter batuula nga bagamba baba suspendinze emyezi esatu deero batudde n'abamabaala n'abaki ne bagamba 6 myezi 6 eyo reconciliation gy'olabyawo ebazza ku stage emalawo 2 kati bano be baani bano ababadde boogera ba promoter now ekisooka kyendabye mu reconciliation akozesa bano alien ba promoter gye baddukira okitegedde ekisooka nali wano nentegeeza nti federation it's an umbrella ekola ku nsonga zaayo nti yo bagirookinga ku kigambo eki copyright nti eyagirookinga yagigamba temutunuulira kizibu kirala kyaki kya industry mulinde copyright lwerikola ki lwerijja era up to now Kenzo nga head of federation akyatunuulidde kigambo kitya wabula bw'aba bypassinzeeko kati ni akwata ku kigambo kye bayitaani
Bobi Wine naye nga amukwatako lwakuba nti alabula oba alina comment gyatadde ku copyright. Alien Skin and Palaso, Mwami Mayanja, Gerard and Muchala Prose Gerard okuyingira Muchala Prose Mayanja okuyingira mu nsonga eno. Palaso babadde bamuguddeko omusango naye Palaso nga takwatiddwa. Palaso buli wabeera wamanyiddwa teyadduka mu Uganda. Palaso yalindako okukola ki? Okukwatibwa. Alien Skin emisango gy'ensambya nga gyakagwawo tebamukwatirawo. Kankunnyonnyole. Mwagala nnyo okwetooloola. Akaleero kanenemu. Mwagala nnyo okwetooloola. Captain Michael Mukula ye yali omu ku basaale ku kutuuza buli yatuula mu kumala omusango gw'ensambya. Okutuuka ku nzikiriziganya tegwaggwa mu kkooti. Wuliriza, gwaggwa kkooti yani. Manyi waliwo ebintu byemubuusa amaaso. Kkooti yekuyita oba muntu yakutwalayo. Kkooti weba yemuyita lwaki temuyita? Captain Michael Mukula y'omu ku baali empagi okusembereza ddala ensonga mu babede okutuuza nsambya. Njagala ojjukire nsambya omusango yali teguvuddeemu. Akabonero ka nsambya okwata vidiyo egita ekiro ng'enkya kkooti kaali kalaga nti eri interested musango. Ekiro ekyo ne babukuta mu kubukuta kati ebyama bivaayo fulufigo lwatugamba miliyoni 4 ezaawe wabuli yakuba. Okitegedde? Kati eyakuba waliwo ebintu viki bye tulina okutegeera nga tetujja bigwira bugwizi naye kakati okutegeeza obulungi Alien Skin yaani nagambye Jaden takwatwako tagambwako. Singa yabadde muntu mulala nga yalumbye Alien Skin singa ali mu kkomera naye yamulumbye bawaka. Emmotoka zazzeewo dda. Gavumenti ya sponsorinze Chameleon omutwala. Kakati Palasa ate ekivulu ffe twakiteekamu ssente. N'omukulu General CDF n'aleeta ekirabo. Kakati nkujjaawo nkuleeta wano nti olwaleero Jaden waffe Alien Skin bino tebirina kye bigenda mukosa. Era Alien Skin ne bwanaddamu n'alumba ekitebe kya Noob teri agenda mukwata. Deero omuntu ne bwanaafa nga Alien Skin yamusse togina kyogenda mukola. Gwali eyo gwoba oviira Alien Skin muviire mu kkubo. Awulira ng'omusobola muyingire niye awulira ng'oli munafumu muviire. Kikyentegeeza kyentegeeza nti bino bye tuli mu kulaba leero bitegeeza eggwanga eriri awo nga music industry terina kyegenda kuachivinga, egenda kubeera awo nga bakwata Viki w'amaanyi ne bamuwa amaanyi. Yabadde ayogera ku kino gwe n'okivaako. Osobola n'otuzoganyizamu atusumbuwa nti ekibuli nkirina. Kati gwe omusajja yagamba sale mwasaba amaanyi ne tugabawa. You came nga mwagala powers. Netubawa powers mu federation, tubawa powers mu UNC, and tubawa powers mu UNM zonna nazimention. Kati gwago gemaanyi ge wategeera. Gwe ekyo nababuuza kati mwagala ki? Ekyo kye watwala. Amaanyi ge baabawa ye muntu okuyimirya n'ayambala ebiyambalo eby'amagye n'abeera ku stage. Nga tumaliriza. Wuliriza. Teacher Mpamire yakoze tweet. Waliwo abamwataakinze abatamutegedde. Yagambye eno mu artist okkirizibwa ogenda n'osaba ebyambalo eby'amagye ng'oli ku stage
n'ogikozesa n'omala n'okola ki n'ozaayo n'agamba naye ebyo bikolawa dash katonyeze kati eyakoze comment n'amugamba naawe omuntu gwe mbadde mmanyi nti oli muyivu n'owandiika bino tikyampamire wansi naddayo ng'agamba guys simujjukira linnya n'amugamba yataddewo erinnya lye n'amugamba mbadde mmanyi gwe osobola okuntegeera okitegedde kati tulaba abayimbi ng'abantu babasiba lwakwambala byefaanaanyiriza naye ng'olaba Eddy Kenzo ayambadde ebyamagye from boot ebyamagye si ebyefaanaanyiriza ebyamagye olaba Alien Skin ng'ayambadde ebyamagye n'omanyirawo nti Kenzo Okwolo teyayise mu process kubifuna then enkeera abizaayo anti oli kyeyagambye katonyeze juzaawo n'amala n'agamba ono mbadde mmanyi ontegedde nti you may find nti oba you may find nti b otegedde ensonga now as we so nga tuvaayo katono abayimbi babadde babakutereddeko akakookolo poliisi ebadde ewadde ekiragiro olunaku ewadde ekiragiro buli muyimbi akkirizibwa kutambula n'abantu 5 tokkirizibwa kutambula ng'ogenda ku show kusukka abantu 5 mu 5 mwe mulina okuba manajawo DJ wo then n'abantu n'omuntu awo balina omuntu gwe boogedde then naawe omugwobeera oyagala ekisooka poliisi teyina maanyi then omuwanikawo ekisooka poliisi teyina maanyi poliisi eyina amaanyi nze njogerera ddala poliisi teyina maanyi yensonga lwaki teyasobola kukwata Alien Skin emirundi gyonna gyakoze obuvuyo ng'egendeyo ne bagigoba nimbye talina lwakwatiddwa okuleka omusango gw'ensambya nimbye omusango gw'ensambya poliisi yemukwata poliisi teyamukwata ku gwa nsambya yamukwata ku gwa ssimu ate n'ogw'essimu nga bamutaasa gwa nsambya simanyi oba wakitegeera oba tewakitegeera nagulambululira abantu ogw'ensambya gumusanga mu kooti kati ekyokubiri poliisi teyina maanyi eyina ganonansi ne Alien Skin kubanga bakama baabwe ba poliisi be bakama ba Alien Skin kakati kino nakyo kitegeere poliisi ne beebadde etudde nabo tebategeera etudde n'abapromota abali b'enkwe enkwe ziri mu bapromota nziramu okukyogera era nkyogera enkwe ziri mu bapromota omuyimbi agenda kuddamu abe n'egganga ye ayingira awantu nanti era poliisi yawunzise etaddewo akanyomero nti okulekanga promota akkiriza abantu bakoze njagala nkulage omuyimbi ajjagamba siyingira njagala nkulage nga siina gganga yange omusajja bonna abo boolaba bali bankwe Abitex alaba palasa asaze Alien Skin oluyi abala omupiira nti kivulu akwata ekivulu akwata ono alinkinga ku NUP akyala ne Wakyagulanyi atandika okuguwunzikira eno ewali amaanyi okitegedde bava mu kivulu balwana baawukana enkuuka ewedde Alien Skin teyagiyimba Lwabitex ntalo eno Alien yagiyimbye nga Abitex yamuyise era yabuuza ngana ntya owulira musinguzi ngana ntya mulwana okitegedde lwaki mba mulwana ogyogedde bulungi nga bwe yagyogera now Alien yajja mu nkuuka njagala tukkirize security eyali mu nkuuka nga kumpi ku buli bantu 10 kuliko omusirikale gweyagaa kuŋŋamba nti nno Alien Skin yayingira n'abantu abo nga poliisi temukkiriza era kyekiri poliisi kyesembyo nakyo ng'egamba nti okuleka promota nga yakkiriza ku mulyango nti ono agende n'ababe then awo embuuliza like terms and conditions poliisi zeba yateekawo oba regulations poliisi zeba yabaga ku show ziba zikoleddwa oba ziba tezikoleddwa nsonyiwa katono ogenze mu research kano kawulire okay nga tufundikira bosi w'abano bonna enkuuka Abitex gye yategese abasajja batugamba bagitaddemu $5,000,000
okugitegeka enkuuka yani yali ya Ssaabasajja wabadde osobola okugaana Alien Skin okuyimba milioni 5 bano bataddemu zaaki gavumenti yataddemu zaaki oli akugamba nti abafango ni muliwa waniko omukono kiyamba gwe Abitex ogane Alien Skin okujja okuyimba nga bamutumye okukakkanya abambala obukofiira n'abawuba fulaga z'NUP tuzanya katambi tugende leka tugende obudde butuweddeko Joel akatambi njaka batira ka seconds asatu okuyita mu operation wealth ekimu ku bikujjuko ebyo byolaba kibayita enkuuka twakitaddemu ssente bani okuyita mu operation wealth creation milioni ng'ebikumi ebyo sale basomesa abantu okwagala okukola bino mbyogera ku TV nga gavumenti wendi ng'ensi yonna ekimanyi akiwakanya anavaayo rewind it basomesa abantu okwagala rewind it ku bikujjuko ebyo byolaba kibayita enkuuka twakitaddemu ssente okuyita mu operation wealth creation milioni ng'ebikumi ebyo basomesa abantu okwagala okukola bino mbyogera ku TV nga gavumenti wendi ng'ensi yonna ekimanyi akiwakanya anavaayo akiwakanya milioni meka 5 naye nga kitugoba kiki twagala abantu bakuŋŋaana bayigirizibwe bintu byankulaakulana oveewo n'ekintu kyoddayo nakyeka so project eyo mpanvu yabadde ngatto singa mbadde ndi ku TikTok oli omwana azannya akantu nakuleka ng'oyogera nakuteeka mu kaveera bwati wana kolu kyenjogerako oba okitegedde enkuuka yali sponsored va ku sponsored enkuuka ya CBS sibwe kiri Buganda yes Buganda gavumenti yagiwadde milioni 5 esomese okuva ku ssaawa zeetandikirako ez'okucakala olunaku lw'okucakala esomesa abantu basomeseza abantu wealth creation Genosali Musale yagobya abayimbi n'abaweereza we banaakungaanyiza abantu ogane Alien Skin project ya gavumenti tusibe bulungi banaye obudde butuweddeko kama Katonda abeere namwe tujja kubasi